Media Choice Television, its presenters, associates, and affiliates may not be liable for views shared on this program. Age restriction and viewer discretion is advised. Nze seebuuzibwa kubanga nze nali nagulibwa dda. Mbalamusizaako nnyo mwene gye musinzira okubanga mutulaba. Erinnya yenze yewuuyo wammwe wa bulijjo yenze Ssaalongo Kanka Kapita. Nze omu ku bateesiteesi ab'oku ntikko kati nga sikyali nzekka tukozemu enkyukakyuka ne tubanjulira omu ku babadde bakolera emabega Media Choice naye nga ku luno agenda kujja okubanjulira emu ku programs empya. Mbategeezaako nti nga tuyingirira ekiseera ky'ebyobufuzi omukutu gwa Media Choice guno twaguwaayo eri abantu ab'enjawulo era mbadde bw'omu ng'omuweereza ow'oku ntikko katuweze babiri twala omukisa guno okubanjulira ow'ekitiibwa ayitibwa Katongole Rashidi ono ng'agenda kubaweereza program gye tutuumye Kiguddewa. Kiguddewa okkirizibwa ensonga yonna egudde mu ggwanga omugenyi okukyalako wano ku Media Choice nga studio tugikuleetera oba ofojja gye tuli ne tukola obuweereza era omwanjuzi waayo agenda kuba ow'ekitiibwa Katongole Rashidi mu program Kiguddewa. Nze ng'abadde omuweereza w'oku ntikko nange ngenda kusigalawo kuba emirimu kati gyagaziye ngenda kubamba weereza program eyitibwa Olunattawambwa. Bagamba nti olumba olunattawambwa lumuziba nnyindo. Embwa kye kimu ku bisolo ebirina obusobozi okuwunyiriza nayo kiba kyakulya era ng'okuwunyiriza sense of smell y'emu ku instinct of survival ekisolo ekiyitibwa embwa. Kakati bw'oba toyagala kutta mbwa kugikuba nkumbi ku mutwe oba kugiwa butwa oba kugikuba ssasa efferumu ogitta obusobozi bw'okuwunyiriza oba ogimaze. Olugero olwo lutegeeza mu bulamu obwa bulijjo nti omuntu anaakumenyaamenya akumalewo nga teyeetaagisiza ye kulabika nti akumenyaamenya ayita mu kukuggyako ekyo eriyayo mw'osinga amaanyi your strongest point. Kakati olumbe olunattawambwa lumuziba nnyindo programu egenda kuba ng'eyitibwa Olunattawambwa eyo mwengenda egenda kuba ekwatagana ku ki ngitandika kati saawa eno mwe tugenda okulabira abantu ebirerya abantu abavuddeyo ne beefuulira enkyukakyuka omwo nga tugenda kujjayo omwomu buli kaseera abagera Oluganda ku makya ekawungeezi ng'ayogera Ludikya bannabisiikirize mu bya firimu babayita zi vampire nga kwegamba kanywa musaayi naye ng'afaanana omuli w'amatooke ebyaddala ddala nga tebaliwo ku lwammwe wabula baliwo kubawabya ye programu Olunattawambwa lumuziba nnyindo. Tugirese n'ekigendererwa mwe abayigirira ebyobufuzi obutabeera ng'abo programu eno yakubalabula naye ate n'okutegeeza abo abo abeefudde kwegamba bandya muno ne mulindyamu nabo okubategeeza nti tubamanyi. Olunaku olwaleero kasooke mbazannyira akatambi kano kwe tugenda okusinziira nga mu programu Olunattawambwa ntandikidde ku oyo mu Namasaka oyo w'Erwengo kati nga Lwengo baagisala ku Masaka ayitibwa Dr. Twaha Kagabo. Kansooke mbazannyira ebigambo bya Kagabo saawa eno nzije nsaba okulule programu eno kwe mugenda okusinzira mutegeere ngenda kubanga ngibaweereza olumosi ya buli lunaku wano ku Media Choice kantandike ne Twaha Kagabo. Nze seebuuzibwa kubanga nze nali nagulibwa dda transfer nali nagikola dda ninze bulinzi kaseera kuggwayo omupiira sijja gusambira mu Nuupu empapula zange zaggwa dda ninze bulinzi kaseera nze ebitabo byange biri omupiira season ejjangu okubira mu NRM. Kagabo ajja kusigala nga zenga wa NRM era buli byonna ebikolebwa mu NRM Kagabo bw'aba ayagala okubeera owa NRM ayina obituukiriza n'abikola. There is no shortcut. Okitegedde bulungi naye nga bw'omanye era omuzannyo omulungi muzannyo omulungi bw'ajja nga abadde mukubi w'amagoolo era shaati 10 bagimuwa. Oluvannyuma lw'akatambi ako ke mbazannyidde kasooke mpiseewo obubaka buno nga sinaba kugenda tugenda kukola discussion. Ebintu bye tugenda okwogerako kwe kunoonyereza okw'enkizo ku ki ekiri emabega wa Twaha Kagabo. Oyo yali munnankyukakyuka nga kati ayogera Ludikya. Abamu mulaba bulabi bantu kwambala masuuti naye nga temumanyi biki bibagoba mabega. Kuno kwe kunoonyereza okw'enjawulo obubaka bwe njagala okuggyawo. Bannaffe mwenna abalina obwetaavu bw'obujjanjabi bw'ekinnansi bakubiriza
omukyala ali omu akulira abakyala abajjanjabise enzijanjaba y'ekinnansi ayitibwa Senga Mukooki. Senga Mukooki ojja mukubira ku 750 26000. Gwalina ebisiraani nga buli kyokwatako kifa, tewali kikutambulira, ojja kwetaagisa weekebere mu ngeri ey'ekinnansi olabe ewammwe gye waveeyo eriyo obuzibu. Bwe buba gye buli, abantu bano bajja kukuyamba. Ojja mukubirako ku 750 26000. Gwenge ekikyo buli kimu kifa. Abakyala nga abaami bamwe babeekyangiddeko oba abaami ng'omukyala omutaddemu ssente adduka buddusi, naawe nga tolina bufumbo wabula nga teweetaaga kwemenya, ng'omukyala ajja kujja gwe kennyini akwesabira obufumbo. Kubira ku Mukooki, Senga Mukooki ku 750 26000. Abyanguya kyekyaddala namutegeera era gwe mbanjulira mwekakasa ajja kubayamba. Kaakati oluvannyuma lw'akatambi ako tugenda kukola okuteesa wano nga nteesa ku bigambo bya Twaha Kagabo. Nkuyozaayoza omwami Twaha Kagabo, omukiise w'abantu b'e Bukoto South, weebale nnyo. Omusajja we bamuzaala Lwengo, eyayingira mu byobufuzi ng'oyingira mu kibiina kya National Unity Platform ate ng'oli musawo. Nkuyozaayoza gwe kennyini okukwata omuguwa n'otugumbula kaaliyayo mu byobufuzi. Kale nze nejjusa singa wasigala mu busawo, walibadde wamuganyula eri eggwanga naye eno gye wajja tewategeerayo. Atategedde ensonga ezo, Twaha Kagabo ye memba wa Parliament owa Bukoto South nga yayingira mu Parliament nga yeesimbiddewo ku tiketi ey'ekibiina kya National Unity Platform ekikulemberwa Oweekitiibwa Kyagulanyi Robert Ssentamu, omwana w'Egomba. Kakati omusajja oyo yapushinga ye ne yejja mu Parliament n'abaako abantu baateerawo omukisa nti bakwate mu masannyalaze gemaanyi ge Mukama Katonda omukisa gwe yamuwa basobole nabo okukyusa obulamu bwabwe. Abamu nga tebwali bubi, naye mu Uganda terina bulamu bulungi nga toli mu byabufuzi. Abasinga balowooza nti abo abatamalwa, okumalwa kitegeeza bwe bammere tokkuta, bwe kiba kintu kyonna ky'oba okoze kitegeeza tekikumala, tomalwa. Abo abatamalwa balowooza nti olina okwongerako ebyobufuzi osobole okuwaŋŋama n'okwefuula ow'ekitalo. Ne Kagabo mweyajjira muweevu. Kakati terubadde olwo abadde mu Parliament, oyo nno ye kennyini nga kungulu. Ebiseera byonna abadde mu ndanga wa yero kungulu nga wa redi. Muyite omuyembe gwa Ssejjembe Kagabo, naye nga munda gubadde mulye nga gujjudde envunyu. Omuyembe gwe gugoloozaako gwennyini nti kungulu gufaanana nga mulungi nnyo naye ogenda okugusala nga gwafa dda. Akugambye atya nti yasaze eddiiro. Tukweyanza nnyo era tukwebaza obutafaanana Mathias Mpuuga newankubadde mwenna babazaala Lwengo oba Cissy Namuju, omunyazi gwe bakwata ne ssente, obulindo bw'abantu mu nnyumba. Kale tukaabira nnyo Lwengo era tugenda kufuna erinnya eppya, kuba buli munnabyabufuzi ava e Lwengo ayogerwako gwa bunyazi na bubbi, naye ate ggwe obadde musajja musawo ng'era oganyula eggwanga. Olwaleero we tugenda okukubuulira, nze nga Kanka Capital, omusajja yazaalibwa mu famire y'NRM, eyo gy'olangirira gy'olaze kuba okyogedde lwatu nti gwe namba 10 w'NRM e Lwengo nga obadde okakyanga era nga byobufuzi bw'obigezezza ku mupiira. Kambi kusomese wano n'abamuli okumpi mu kitwale nti guno libeere essomo erimu ku byagenda okufuna mu bulamu bwe, kubanga ebyobufuzi kwogera ate kulaba mu kamwa. Toyogera n'olowooza ati gw'oli wa kitalo tetujja kukuddamu. Kakati nsinzire ku vidiyo eno n'okusomesezaako abalala mwenna abalina entegeera n'enfaanagana n'obwongo obutonoko mu byobufuzi, obutategeera biki bya buweereza n'obutategeera obwenkomeredde mu nsonga z'abantu, obwo obufaananira ddala obwa Twaha Kagabo n'akirowoozaako kikolo kitegeere kiki kye weeyitira. Kagabo yasala endongo n'azina amazina n'omwana w'omukulembeze w'eggwanga abadde gwe bayita ssentebe w'ekiwayi kya PLU nti obugendo ogw'okukubiriza abantu baagale ensi yaabwe azifu tetugyagala. Kagabo n'agenda ne yeekubya ebifaananyi ne Muhoozi. Kati olw'okuba nti weerwengo nja kumugamba nti bannalwengo ebitundu nga 15 nga naawe mwoli ekisinga bakulembera maalo. Amaalo bwe gamutemba n'agenda ewa Muhoozi n'alowooza nti kakati ke kaseera okuliraana omwana w'omukulembeze w'eggwanga naawe oba ofuuse mwana. Saba okutegeezaako mwami Kagabo
bw'obeera muganda kankusomesa olugero lw'abaganda lugamba okutambula n'abalangira tekikufuula mulangira kyova olaba nti nno nga bw'olaba nti omuti gubeera muti naye gusobola okukola olubaawo ne luwanirira ennyumba gusobola okukola empagi y'ekkanisa ne bagisabirako omuti ogwo gwe gumu gukola ne toilet paper ne bagyesiimuuza ate ne bagisuula ndowooza walabye kakati mu muti ogwakola empagi essatu ogwakola empagi y'ekkanisa omuti ogwo gwe gumu ne gukola empagi eyawanirira siiringi y'ennyumbayo ne toilet paper londako ekimu kye wafuuse kuba gwe baakuleseeyo kakati baamuleseeyo twakakagabo mu kwekaza nga mu bigambo ebyo by'embala zaagamba nti yo already baamusayininga dda ngenda kutwala omukisa guno n'eddakiika ezigenda okubeera ku puroguramu eno okukusomesa egyogamba gye walaze mu NRM kye kiki ng'omwana eyazaalibwa mu NRM nga sikkiririza mu bikolwa bye yakola mu biseera nga bakola bye bakola twakakagabo wali musawo tukweyanza nnyo okubeera sajoni n'abantu b'osobodde okujjanjaba n'engeri gye wayingira ebyobufuzi sikakasa nti wakyaliwo akyakwesiga mu bujjanjabi kubanga obutemu obujjudde mu ggwanga lino omusawo amanyi we bakwata omuntu n'afa amangu bw'ayingira ebyobufuzi abanga omukozi w'eggwanika ayiza obusezi kasita omukozi w'eggwanika ayiga obusezi ekiddako kwe kukutuwa emirambo egitawera kuba asalako ebifi kakati gwe yali omusawo bw'oyingira NRM tukulabira ddala ng'obwesigwa ne ethics okusinzira ku byafaayo ate ebyaddala osiimuuse mangu mwami Kagabo nti empisa n'abasoose mu NRM abakusookayo ebyo byokola tebabikolangako okuwekubya selfie n'omwana w'omukulembeze tekitegeeza nti wafuuse mutabani w'ekitiibwa President Museveni nti oba wafuuse mutabani wa maama w'eggwanga Janet Kataha Museveni olwo olyoka osala endongo okulowooza nti nno oli wa kitalo kankusomese kye bayita NRM gye walaze wagambye gwe new signing namba 10 nsaba okutegeeza nti NRM gy'oyingidde lino libeere essomo nga nkusomesa ekisooka wakaaba emabegaawo n'ogamba nti ng'omusawo wakiraba nga kyali tekyetaagisa kukuwanguzi ya miliyoni giwalumiriza nti miliyoni 4 Anita Among yazikuwa era walaga lwatu ng'ozze n'engagala ya ssente oba bwali bwa mutwalo n'ozeetikka mu mmotoka n'ozitwala ku palamenti n'olaga abantu mu excitement politics ng'ozze okulaga abantu nti n'oli wa kisanja kiddako nti bakuwadde ssente bwe baakubuuza ani yazikuwadde ne bikkalira ku matama kubanga bwe wayingira ekiyumba ky'ababbi ekyo palamenti kyatongozebwa nti bwe kitalifuna Kristo akyoza ng'era bwe kyayogerwako mu Bayibuli nti Kristo yasanga abafudde ennyumba ya Mukama Katonda akatale yabakuba miggo palamenti ejja kwetaagisaamu abantu abakambwe ekiyumba ky'embizzi ekyo bakiyonje kiddemu kifuuke ekyokutuulwamu era kifaananenga August House mu kitiibwa ky'eggwanga lyaffe kye kitali kati eyo gye wali baakuwa miliyoni 4 ne weerabanga omusawo nti kise kyalibadde kirungi kubba ssente za muwi wa musolo mu bigambo byo byennyini if I may quote nga mbikuteerawo wejjusa n'olayira n'ogamba tindayidde mu nsonyiwe siri kiddira kugaana nguzi baagimpadde mbadde njiridde naye nga ngikomezaawo nga ndaba tekikola naye gavumenti si bwekola ebyaddala wano wendi ndyanguzi bambonereza ne bye bankoze siriddamu kugaana nguzi era emiliyoni 4 n'ozizaayo n'ozibwebwena okufaananira ddala yawuuta supu w'abannansi oyo Mathias Mpuge yali 5 naawe newankubadde wayogera 4 eyakuwolereza Anita Among gwe wagamba nti yakuwa ssente era yagezaako n'okukibikkirira bwe baabikubuza mu palamenti ani yazikuwa weegaana era n'akubikkira n'agamba yeetonze ffe bannansi tufiirwa ssente gw'otuwa bigambo mbu weetonze wali ebigambo byo Kagabo era olabikira ddala ng'ekirerya mu by'obufuzi ebyaddala bw'oba mwana muto tonayiga nawwa we bakola pupu kubanga ekituufu bw'oyingira ebyobufuzi n'oleeta n'ogamba nti nno waawano bampadde ssente njagala kuzizaayo mu ddakiika emu sebo n'otya nga tewagenda mu palamenti nti lwakuba weetwalayo essente waali zizizza mu bantu n'ozibuuza abantu abaakubanga mu palamenti eyo Museveni oba Muhoozi oba Anita Among si be baakutwalayo abaakutwalayo baali bantu ate gaali maanyi ga owekitiibwa Bobi Wine mu kitiibwa kyo kyennyini kye baakuwa you were advised waweebwa amagezi mu kibiina ekyakuyingiza mu palamenti nti zaayo ssente ezo goba weekakasa nti zaabadde nguzi you went against the party regulations ng'era ono eyabonerezebwa gw'omu ku baatandikawo okujeemera ekibiina
kasamutuuko mu kulya ssente wagaana n'ogamba Amongi ye agambye nti ssente tokiddangamu era watukaabirira nti bye baakukola olw'okugaana ssente byali bingi. Kakati ogeraageranyizibwa ku muwere mu byobufuzi nga weerabidde nti n'abaakuleeta bantu ba bulijjo. Bw'obanga ekyo kyerabidde katukujjukize omwana omuto bw'ayonoona ewantu emirundi emingi bamukubako ne bamuteekawo kitegeeza sinti baba tebamwagala asigaza erinnya ly'ekika ky'ekinyomo nze ndi wa kinyomo naye era tekitegeeza nti nno mu maaso eyo talina kusomesebwa wawa alina kukola bubi nga ggwe bw'okoze obubi bw'ebyobufuzi political sijja kukikuddiza mu luzungu kankyesonyiwe abantu basobole okugoberera puroguramu yonna. Mwami Kagabo n'abantu b'e Lwengo ekyaddala ddala mu busaamusaamu n'okukusaaminga apo ku bigambo bye wayogedde ku Direct TV ebyaddala watusala bw'obeera ssente oli kicupuli ofaanana ssente entuufu naye ng'oli mufu ebyaddala ddala bw'oba musawo ke kaseera tukuteekeko resuscitation ndowooza osaana cupa ate nga ya musaayi n'amazzi mu byobufuzi osaana masannyalaze ebyaddala ddala bwe banga masannyalaze akatadooba nga obadde masannyalaze ga mu nnyumba kati ofuuse ettadooba kankuyigiriza ebyobufuzi bya Museveni ebyobufuzi by'omu Uganda newankubadde gwe weesibye nti wagenze mu NRM eyo gye walaze ebyobufuzi abaliyo abasalawo basukka ku Museveni. Politics of Uganda is bigger than Museveni. Ne President Museveni kennyini atuuka n'alagira ebintu ne bagaana saba otegeere nti neggwanga lyabakyetwala. Bw'oba olowooza nti bwewaliranye omwana w'omukulembeze w'eggwanga kakati wafuuse ekitalo kwa weefuulira abantu abaakuteeka mu buyinza nze nga kanka kasikkiririza mu bantu balya mu bantu nkwe nkulabira ddala ng'ekisassalala bw'obeera ng'ewaffe bwe twayokyanga oluyiira ofuuse muyonga oli mu bbanga awo onoonya woogwa ate oli kisiiriiza ebyaddala kankubuulire bwe kubanga muti kasita omuti gufuuka eryanda guba guliwo okufumba kyokka ate n'emmere gye gufumba omuti gwo gusaanawo tegugiryako kati wafuuse ekisiiriiza oli ne bwakuteekako ommo n'aleeta twera ya ommo tokyatukula ekisiiriiza ne bw'okyozesa twera ya ommo tekiddamu ne kifuuka muti tekitukula kati ebyaddala ddala oweddeyo abantu b'e Lwengo wabasala NRM gy'oyingidde erimu ba loodi ekigambo loodi kikwate bulungi gwenga omusawo kankikusomese ba loodi be bantu nga ne kennyini yalwana nabo mu nsiko takyabalagira ne bawulira basalawo nga bwe baagala kakati watutte obujega mu by'obukulembeze gwenga omusawo oli mugezi naye mu by'obufuzi oli wa wansi ddala kankugereze ddala kuba tategeera bya bufuzi obutategeera bw'ebyobufuzi bwe watutte bw'ogamba nti olw'okuba nti no wabadde wa Pierre y'okulira n'omukulembeze w'eggwanga kankutegeezeeko nti NRM gye wayingidde erimu ba loodi abo nga batudde e Lwengo batudde eggulu batudde ekitugumu buli wamu waliwo asalawo actually yabaleeta n'ava nabo mu nsiko ne bw'abalagira kati abamu tebakyawulira kyova olaba kati obubbi gye walaze watuukidde ddala ku kitebe ky'obubbi ng'oyo yennyini abakulira ssaawa eno yakulira ate okubasiba abayigga misana era olaba akozeseza poliisi omuli ow'ekitiibwa Magambo okubaggula ku fayiro ez'enjawulo mu bubbi mpozi nga naawe wabatiziddwa mu kigango ky'ababbi oyingire ababbi tolina kyogenda kukakasa nakweyita namba 10 ebyaddala wagudde ne mukalulu tojja kudda bw'onaaba okomyewo ojja kuba olayidde ku kigambo kya Museveni ng'era yessimu ekuyisizaamu wabula abantu tebakyasobola kukuteekamu bwesige kubanga oli mwana muto mu byobufuzi n'entegera y'ebyobufuzi yalunguuba oli wa wansi eyo gy'olaze ku kigambo nti n'ebyobufuzi bye walazeemu binene okusinga Museveni n'abaliyo abalyayo nga bali mu opposition tebavaayo nga ggwe lwato nga kye wakoze waliyo obutemu bw'ekika ekyawaggulu nga bo kennyini bayingira obululu n'amabaafu mu primaries kukakasa tojja kuyitamu Kagabo tojja kuyitamu mu primaries nze nentabye mu NRM primaries ez'enjawulo ng'ewantu w'okyasinza okulaba amaanyi okweraga ebifuba n'okwejjukiza nalwana ne saalwana ono mutabani wange yalina okuyitamu birimu NRM pisto zibabeera mu biwato ne babeera tebannatuuka kasenge ka ggwanga kuva ddanga kimanyiddwa nti okufuna kaadi ya NRM olina kuba mugagga ekirungi gwe ssente ozirina kuba wali musawo ng'era toli mwavu ojja kusooka ogule kaadi tewaliyo demokrasiya gy'olaze bonna amala ogiteekamu ssente nnyingi wano baakuleeta tebalina kye bakusabye mu NUP wajjira ku maanyi g'abantu nkakasa ne twali toweetaaga na kuteekamu ssente okugenda okuweereza abantu eno gy'olaze kaadi bagulangule ate bw'omala okugigula omwana we yalwana bw'ajja gwe nga bakussa ebbali
ofuukira ddala ekisiimuula nga bwe nakugereza ku muti ogukola toilet paper nefuuka TP eba enyirira wano nga tebannagikozesa ebyaddala naye toilet paper bwe mala okusiimula emmeeza eno wentudde efaananira ddala ekintu kyotasobola yadde okukubako eriiso lyo omanye ebiseera ebisinga gye bateera okugitwala eyo kakati bwe nkugeza bw'oba mu restaurant ofuukidde ddala saviyeeti esiimuula balya ekyogenza okukola ebyaddala mu NRM ogenze kusiimula balya saba okutegeezaako mwami Kagabo nti tolina nnyo kyogenda kukyusa lino eggwanga ly'aba warlords emyaka 3 egiyise baalitegeera buli omu yatemako peace era ali mu mirembe gye they at peace with running this country ne mukama waabwe ow'oku ntikko n'emyaka gino gy'asobodde okuddukanyizaamu wano waali saawa eno ebyobufuzi nze nteebereza mu mutima gwange nti kirabika takyayagala naye banne be bamulemezaawo kubanga waatali kiyinza okubalemerera yepira ebadde ekwatiridde buli kimu mu ggwanga lino kakati gye wagenze okuwa example ey'amangu bw'ogenda mu restaurant wegeraageranye ku saviyeeti yennyini saviyeeti esiimula wagudde emmere ku saati etukula ate yo terya esiimula bukunkumukwa ddala saviyeeti bw'obanga obadde mu katuliki bano abagenda okulya embizzi kasita amasavu gamwesiiga ku mumwa afuna saviyeeti naye esiimula amasavu g'embizzi gatakyasobola kukombako bano gy'olaze n'obukunkumukwa babulya kyekyaddala n'omumwa bagukomba oluvannyuma ne beesiimula amalusu agaabwe gennyini ky'osobola okukolamu NRM kufuuka saviyeeti njagala nkutwale ku lumbe mwami Kagabo ebyo bye weyita namba 10 ng'olidde mu bannooluku oyingire gye walaze yakuleseeyo n'abalekera ekyangaala ye yazzeeyo mu buweereza bw'amagye kubanga ge yasoma ate gaamanyi statement z'asobola okukola z'amagye siziwa wanayinki nga ggwe kakati bwe nkugeza ku lumbe ne mu lumbe tosobola kuwa kugaba mmere kubanga ku mululu n'obutategera byabufuzi bw'olaze olaze lwatu nti gwe n'emmere osobola okugigabira abo abatazze ku lumbe ate akaaba yaalya mu byaddala ddala ky'osobola ne bwe kuva ku mukolo mwami Kagabo nga guli lwengo ky'osobola okukola kyokka kiri kimu osobola kufukirira mazzi ku lumbe NRM gy'olaze eriyo bannannyini mmere abafumbi gye bali bannannyini nku obutebe ne tenti osobola kufuuka katumwa ate bakutuma manju kuteekayo kadomola ka mutooyi kwe bagenda okunaabira nga batuusa okukola ki nga bamaze okulya ne bakkuta embuto ne zibaluma tewaliyo mwami Kagabo ky'ogenda kukolamu NRM bawolodiz abaliyo balina abaana kati saawa eno gy'olaze President Museveni atuyita bazzukulu kati kyogamba mu lineage y'abaana kyogamba mu lineage y'abazzukulu gw'osooseeyo tewalikozeseza bantu nkwebazaako kimu butakola nga mpuuga kwesiba mu kino ng'ate oli eri kubeera kaada w'NRM memba omujjuvu ate ne weesiba ku NUP gwewavuddeyo n'otulaga lwatu naye gali bamagenda go ate nga geemadda bw'olidda tolitukaabirira tukulabya amagenda twaliwo ng'oyingira ebyaddala walimba abantu b'erwengo nti ogenda baweereza naye ekyo ekigango ky'ababbi erwengo katukitwale nti nno nze nagendako erwengo mbadde rwengo eyo katukusaasire nti wakulira Kyazanga kiki abantu kibeekyazanga kye baagala era kye baakutuma gwe bwe weekubakuba mu ttooki mwami Kagabo abantu b'ekyazanga baakutuma kubalya mu lukwe okusala eddiiro n'okugamba nti obuweereza bw'abantu obukoze ebyaddala ddala tujja kukyalako mu Kyazanga ndaga abantu be bantu ababeerawo nga baweerera abaana ku bubizi mwami Kagabo kankubuulireko oli musawo omanye abantu abamu kwe baweererera abantu abaana baabwe school fees wano omuntu alunda ennume y'enteemu oba ey'embuzi emu oba ey'embizi n'atandika okusolooza nnusu kasanvu oba mutwalo ku balala abalina enkazi okuleeta enkazi erinnyira ennume abajjako sente ng'omuntu omulimu gw'alina yalina ennume ye erinnyira enkazi z'oku kyalo n'aweerera abaana be. Do you really think mwami Kagabo as a doctor is that what the standard of a Ugandan? Is that what is expected of a Ugandan? Like Kagabo bakusindika kuteesa wagenda kulya kankujjukize ng'okaaba ng'era ong'ang'ala Kagabo bwe baali bakunyiga ng'ozizaayo sente wakijja lwatu era n'okitegeeza n'ogwe kennyini n'okiwaako obujulizi nti eri okugaana okulya enguzi musango era guli punishable baakutwala ne mu kakiiko weewozeeko kakati yeeyo gye wafunye obubuddamu mu tenti y'abanyazi nga ne mukama waabwe yennyini genero asiba abatwala luzira yatusuubiza newankubadde ababbi abaddala tannabakwatako
ku buli mutendera okutandikira gye tuzaalibwa ku LC1 so long as oli ayita bekigambo NRM banyazi. So you're telling us you are one of the new hired munyazi. Esente z'obusawo zaali kumaze kuba zibaawo. Abalwadde tubaawo naye kati tukyasobola kukwesiga. Ebyaddala omuntu bw'ayingira NRM. Nyina emboozi gye mmanyi mwami Kagabo. Emboozi eyo nga ngikumanyiiko naye ku luno nja kugisirikira. Njagala okutegeezaako nti biriba byatwekisize singa olituuka ne weekuba mu mutima n'owa ekitiibwa abantu naye bitaba kyakukkiriza you resign honorably n'otasiiga kitiibwa kyo kya busawo n'ebyo ebitonotono by'otuuseeko n'otakisiiga toomi ebyaddala ddala obadde tokoze bulungi newankubadde kwewaana obuweereza wali muweereza mulungi mu biseera bye wabeererayo nga omusawo kaakati gy'ogenze kankubuulire ky'olina okukola oba ky'olina okukola mu NRM njagala nkutwale mu chapter how we should behave to survive in the NRM. Ekisooka you must ride along. Oyina okukkiriza okubeera ekyo ky'otalina kubeera mu buzaale bwo. Oyina okusalawo n'owanikanga omukono gwo ku by'ekisiru okuwagiranga ebintu ebitagasa bantu olw'okuba nti nno Mukama we abiragidde. Eyo NRM gy'olaze tewaliyo kintu kyonna ky'ogenda kwongereza ku manifesto. Actually manifesto yafuuka muntu. That's why bwe emyaka bwe gyamuyitako yakikyusa ebisanja byamugwako yakikyusa buli kimu we kiggwako yakikyusa. There is nothing new mu buyiiya bwo. Ogenda kugoberera old styles of the old general who is not even willing to resign. You are joining a kingdom that is so called by your old immediate boss abadde akukulira that it is the kingdom of the Bachwezi. Asiba kitweetinga. Unless you're saying you are a descendant of the Bachwezi, who they claim are gods. Kagabo genda ku tweets za Mukama General Muhoozi yenga yakimanyi bulungi he is a son of a god. Which god? Who is a Muchwezi? Which gods are the Bachwezi? Simulabangako nga akulistinga mu Bachwezi kubanga mu Bachwezi bayogerako mpuliramu General Kagame, mpuliramu General Museveni, mpuliramu General Salim Saleh ne mpuliramu n'abantu abalala nga Salva Kiir. They are descendants of the Bachwezi. Poor Kagabo, young man of Chazanga, a surgeon from I don't know where, a person who is born to a family of multiple wives. Bwe musoma ku profile yo kigambibwa nti wazalibwa mu family yalimu abakyala abangi n'okulirawo amaama we Kyazanga. I've never seen any one of your descendants in the so-called Bachwezi. So you're going to serve a god. Omulimo gwo gw'olina kuyimba aleluya aleluya yewuuya azuukidde wa lubeerera tewaliwo kirala. Kagabo kambeere nga neetooloolamu naye bwe nkomawo ngenda kuva kusenga mukooki saawa eno mbabuulire bannange abatalina bakyala kubire ku mukyalo oyo abaagala okutereeza appointment akikolako ojja mukubira ku 7502 kakati mwami Kagabo engeri gye wasazeewo ne weewaana ebyaddala ddala kyogamba new signing tebajja gikuwa ebyosaaga naye kankubuulirire ddala kyogenze okukola ekisooka owedde bye byaddala kyekyaddala owedde bw'oba wali musawo ngera wasobola okukola ku ddwaliro weerera abaana ebyo gy'olaze owedde mu byobufuzi tokyadda kubanga toli reliable ate teweesigika tewali muntu yenna asobola kukwesiga ku neeyisaayo obwongo otulagidde ddala bwe twali tusoma mu psychology baatubuuzanga obwongo bw'omuntu nga tukwata real age twakolanga calculation versus the mental age nitulyoka tufunayo actual mental capacity. Bwe nkuteeka ku equation eyo bw'onambuulira emyaka gyo nja kukubuulira naye sikakasa nti osukka entegeera ey'ebyobufuzi eri psychological nga mbutuufu bw'oba mubaze ekyo kye waalikoze abantu bakwerabidde ogenze. Mu NRM mulimu political ghosts emizimu mulimu emizimu gy'ebyobufuzi nga jjo yes bode mweziri zitambula naye ng'ebyaddala ddala ye government gy'ogenzeemu ekwata abantu nga Bebekulu omuyimbi nekwata Buchamani against someone who is fighting for the people nemuteekawo naye situjja kgenda mu abo kubanga eno government yekweyambisa
Byebyadala you must serve a purpose. Kakati gwe purpose yo yawedde. After getting you out of the people, je wava ne bakuteeka eno. Oli ye yagenze era asavinga his capacity as a military general. Yes byebyadala kuba kye yasoma n'obukugu bwe obusinga gye buli. Eno mu buweereza bw'abantu gye wali gwe gye wava, gye weerandiza wavuddeyo. Mwenale mu gy'olaze ekyonaasoboka kyokka kye basobola okuwa. Kubanga ebyaddala ebifo byonna bibuukinge. Ffe tuli batabani b'abasajja abaava mwenale. Twasomera mu UP era twagoberera poliisi za gavumenti. Twava Masaka nga bwava Erwengo n'Erwengo yali Masaka. We tuli Katebe era tuli ekyo tusavinga ggwanga lino. Actually abamu tetukyalina wiiringi ku olw'okuba kino ebireri ebijjuddeyo tetukyasobola kusavinga nabyo. Bibbi eggwanga ate tebyebuulirira. Kyekyaddala ddala bo kennyini n'abaava mu nsiko. Gw'osobola okwekomperinga ku bava mu nsiko abali abanuusa obugolo kati olw'okubozze. Newcomer nga ggwe ky'osobola okukola bw'oba n'asobola okuweebwa omulimu ojja kuweebwa gwa butebe kusiimuula ng'abakulu balya. Bw'onaayingira mu kirabu y'NRM eyo nga bw'ogiyingidde ekisooka tojja kugiyingira kyekyaddala kubanga yajjula abaliyo olina kusooka kugwagwala, olina kufuuka musiru nnyo. By'olina okwogera actually birina kuba bitegeke ng'ate biri prepared. Okwegamba Kagabo ky'osobola okukola mu lwenge eyo kankikubulira ekyaddala mbadde njagala kiyisa bbali. Walina okubaayo omwana w'omukulu alina ensobi gy'akoze gw'osobola okujja ogikavalinge nga bagamba Kagabo ye yagikoze. Bw'oba oli wiiringi okukola ebyo bakwaniriza ng'era bwe wagenze. Tokyasobola kudda mu buweereza bw'abantu kubanga ekyaddala ddala kankikubuulire mwami Kagabo kanneeteeke mu kifaananyi nti ze mukulembeze w'eggwanga nze President Museveni General. Omuntu omuli w'enkwe atuuka ku eyo level nga mu byaddala ddala tasaavinze na mu parliament kusukka myaka 10 ate n'asala eddiiro sisobola muli kulootinga. Era nkimanyi bulungi mu bwongo bwa General Museveni olowooza nga nkoko. Lwaki ngambye enkoko? Bw'oyalirira olujjulo lwo oba n'oyanirira olwaniko lwa mama wange Namiro mu Kitengeesa ng'ayanisa ebinyeebwa bye bikala bitunde, enkoko ejja n'ebirya. Naye afuna akatebe n'akanyugira enkoko ejjinja ng'ekigendererwa gikuba oba actually kuba kugitta eve ku binyeebwa. Enkoko eddukamu wano nawali ne yeerabira tebabadde banzise n'ekomawo. Kati bagikanyugira ejjinja eryokubiri eyongeramuko ka distance kati neeyongerako wali. IQ ye enkoko etategeera nti amayinja gaba gagendereramu kugitta naye yeefiira ku kulya. Kagabo yeggwe kennyini ne banno bwe muyina entegeera yeemu. Mu kibiina mw'oyingidde ebyaddala ddala ng'oggyeko ekyokuba nti tolina ky'osobola kukolayo, osobola kukozesebwa kubikkirira nsobi z'abaana b'abanene abatalina mu gavumenti. Bw'olifunayo akamotoka newankubadde obadde ne kapasite yeegulira emmotoka ku maanyi g'abantu bwe banga ye yakusanyudde obanga ddala mu busawo banaakuwa obwa minisita n'okola eyo ebifumbekedde mu ministries eyo ebyo byennyini bye wagamba ng'okirabye nti nno si kibadde tekigwanidde kulya ssente za wa musolo kye kijja okubaawo. Ababbi abakyasinze okubeera ababbi mu ggwanga lino bali mu ministry be ba secretaries be baweereza ng'ebyaddala ddala bw'obatunuulira babba ne toilet paper. Ojo yingireko mu toilet y'NRM sikiwa nti toilet paper ebaamu etannakozesebwa naye bagitwala. Buli muntu abbira ku ddaala ali kati ogenda kubba ki? Ku buli level mu ggwanga lino waliwo loodi aliwo, tolina wogenda kuyingira, tokyalina kifo ate tolina busobozi ate tolinayo history yonna tyoli mwana wa gundi kubanga kati wano muline eggwanga bya mwana waani. Obadde ofunye omukisa okwegatta ku bantu abalowooleza mu ggwanga mu kintu ekiri patriotic nga gye wabadde ekigambo obugambo ng'anaaba babadde bakikulira aba patriotic liigi babakwatira ogw'obubbi. Kakati kye kintu gy'obadde. Are you serious, Kagabo, telling me that Mawanda, who was in Patriot League, it is alleged he stole money? It is alleged he stole money. Abantu abadde bakyasinze okulemesa ate omwana wa president okutwala kyabaddeyo. Ye recruitment ze yasooka okusayininga. Kitaawe kennyini n'agamba kitaawe nti those who are with General Museveni are self-seekers. Nga kyavamu oyo eyamuzaala. Kitegeeza babyogera n'omutabani. Kati obutategeera obusukkirira obutuuka kw'eryo eddala ly'otuuseko Kagabo sibutegeera. Even the man himself who leads the country
The father of the son you were serving said all those around my son are self-seekers. So such a self-seeker like Kagabo, abalokole balina oluyimba nti Sitaani oswadde nnyo tolina akatebe w'otuula, Sitaani oswadde nnyo talina katebe w'atuula. Ebyaddala ofaananidde ddala Sitaani mu kifaananyi ky'abalokole. Tolina yadde katebe nga n'ebyokola bibi. Mpozi nga towulira obanga amatuugo wagasiteekamu obuyinja nga enkwale obanga enkofu y'awaka. Omanye enkofu y'awaka ogiremesa okudda mu ttale gye yali yeeyagalira ng'ekola buli kimu bagigalire mu kiyumba basooka giteeka buyinja mu matu n'ebeereyo wewaka ne bagigwe ku ccacu omutegeke ngeri yali yeesobola okweyigira eba tekyayiga erinda ccacu baba bagitegekera kugirya. Ndowooza gw'osinga Birige yali ayambala nandaweya ya yero. Kakati amazina ga Nakwale ge weetabyemu kutegeereza ddala ogwira ddala mu kifaananyi kya toyina katebe w'otuula abalokole kye bayimbako buli kaseera. Ekituufu ekyaddala ne gye wabadde waalibadde weeyambula ne weeyambula ebyobufuzi ekyaddala singa wasabye okusonyibwa wasonyiyiddwa guli bakukugugwe singa wagenze ne weetonda n'okuba amavi nga bwe baakufukamiza engeri nti kituufu okufukamira oli musajja mugonvu olaba ofukamirira ne gye wabbye mu babbi gye baali bagamba nti ssente ozitwale ng'ekyaddala wazitwala n'ogamba nti banzibisiza ssente naye kanfukamire waaligenze gye batabbye mu NUP wali ekavule n'oddamu n'ofukamira abantu baali kulabye nti nno guli bakuggwe wakola ensobi naye weetonda ne tulabiseemu na kifaananyi kyakwetonda yadde. Ekituufu eyo gye walaze nga ne bannyiniyo ne kennyini yakidizolovinze n'agenda asaavinge nga ne kitaawe yagamba nti okuliraanye babbi olwo tokyalina busobozi yadde obulina empisa ze wajje mu baana b'oku kyalo abaana b'abagagga gye wabadde kuzikomyawo eno mu banaku balina kye balwanirira ku international level nakwo wavuddeko ebyaddala Kagabo tokyasobola kubuweereza mu nsi muno katukutwale ng'omuzimu ate omuzimu gw'omuntu nga omuntu yafa kumwokya baamwokya yafiira ddala n'omuzimu gulabika baagwokyeramu singa ebyaddala ddala obadde okyalina obuweereza n'obwagazi bw'ensi eno waali ekubye mu mutima Kagabo eno ensi gy'etambula eraga n'abagiweereza yabasobera poliisi ekola byayo ekitongole ekiramuzi kikola byakyo buli omu akola bibye naye buli omu yeebuuza ebyaddala ani afuga eggwanga lino ebyaddala ddala General Museveni waali naye agira ne yeebuuza yeyavaako ebigambo pigs banne bakola nabo mu gavumenti abayita pigs abasinga okukola ebikolobiro ebimuvumaganyisa poliisi agiyita parasites yaleeta ekigambo kawukuumi kakati eyo gy'olaze kakati gwe tukuyite moggo tukuyite kisokomi oba tukuyite kikulungula bbi kubanga ekikulunga bbi kyekyo ekiwuka ekigenda mu busa bw'ente ne kikolamu ennyumba ente yo byemaze okujja mu kyo kibirabanga nnyumba kikulungula bbi ne kyekweka omwo bw'oba okimanyi bulungi ng'oli weerwengo waliyo abalunzi genda obabuuze ekikulungula bbi mu byobufuzi bya Uganda oli nkwa enkwa ky'ekintu ekinyuunyuuta ente kankugeze oba ku lugero lw'Abaganda lukusaamingira ebyo byonna bagamba Sebusiru bwa njoka zita nnyinizo bojjazo zinaalama enjoka ekuyingira olubuto nga kyolyako kyeryako ate yeewaŋŋamya mu lubuto olutalina lwayo neekulumyanga olubuto gwennyiniyo kati neemala neekuba ebyenda n'ebirumamu ekituli n'ofa. Sebusiru bwa njoka bakuteeka mu kofini nga naye omweri envunyuze ezigirya naye kennyini ng'eyakutta kuba ekyokulya kibulako kati mu lugolero lwennyini mwojja Sebusiru bwa njoka bali kuba kundeeridde ndowooza bw'ogamba era bw'okoli musajja muganda mbiyisizza mu ngero wabeewo abatabiwulira bali kuba kundeeridde luggwayo nti mukoomubbi talabula bba agamba owaaye kabbe kasita nze nzikuta bwe bali babatukuba kasita ndiba nzikuse bye bigambo by'olimu mwami Kagabo naye kaakati kampeeyo ebigambo ebisembayo ku puroguramu eno nga bigenda eri mwami Kagabo n'aba NUP mwenna abalina gye mukiika ekiro n'abo abataagala kutambula na mulamwa gwa kununula bantu. Uganda eyagala ki? Uganda eyagala obuweereza ng'abantu basasulwa emisaala ku ekyo kye bakoze. Eyagala obuweereza nga minisita amateeka gamukwatako nga bwe gakwata ku muntu wa bulijjo. Eyagala obuweereza ng'etteeka liramulwa si ku mateeka kusi ku njala ya mulamuzi ng'omulamuzi lwayagala okutwala abantu be school fees lwagisala manchoolo. Uganda eyagala obuweereza obufaananira ddala
nga tugabanira wamu ebyobugagga by'ensi eno nga temulimu babizimba mu bizimbe. President n'agamba nti ekirungi babba baleeta wano tebafulumya wabweru bwa ggwanga. Wano mu Uganda abalya ssente z'omusolo bangi nnyo okusinga abawa omusolo. Ebyaddala mulina eggwanga abo b'empise ba road balina medical insurance, balina academic insurance, abaana bebasomera bwereere, be bakwata ku scholarship z'omulwadde, be balina freedom of way, bo tebakwatibwa jjamu, emmotoka bavuga state of the art mwaka gwe balimu ate tebasasula musolo. Ku ssente abatono abatunda ensenene mu nnyenda abakwata enswa, okutta enswa erengo okimanyi bulungi eriyo abasukuka ekiro okwata enswa ku bisiki bye baba bakoze mu muli njoyinga munnakyalo kandowooze nti nno tugwabuwadde ku kutuuka kulowooza ti oli munnakibuga tuli bannakyalo nze naawe kukukwata enswa mu risiki y'okuliibwa ebisolo ekiro mu lwenge ewali ebinnya ebiringa entaana z'enguudo nga bazirya bakola enguudo za lunguuba nga beebuuza nti ffe tunaakola ez'olubeerera emirimu tunaagijjawa anti tuli ba engineer baapuruvinga tewali kintu kiyitawo nga ali mu office talina kyaliddeko ebyo bintu bye tuwakanya waliyo biteesezaako ddi Kagabo nga weegase n'abo abavunaanibwa nga ne gyewabadde osaavinga mutabani wooli yadduse ku banne kuba yali kuluutinga babbi oba yali akimanyi oba yali takimanyi be yali kuluutinga mu kagundi ako abamu baadde babakwatidde mu bubbi naye n'abeekengera n'adduka. Kagabo nkutegeezaako nti ensonga nnyingi nnyo zezisoogedde eziruma bannayuganda nga n'amagezi gange we gakoma byebyo byendowooza bannansi basobola okweyongerezaako naye mmwe bannalwengo mwabeekyazanga mwabakulira eyo ba Mathayasi Namujju ba Mpuuga baani abantu ng'obusajja buno Kabedi Bwanika abo abakulira eyo n'abangi besoogedde kuteeka ku puroguramu eno mutuyiyeeyo era abantu mubaliddemu olukwe naye omuli w'enkwasasulwa atya akadde ke kaba katono naye lwakubanga yeeyagala nnyo naye ebiseera by'okubonenezebwa nga ne mu ggulu temuyinaayo kifo sikiwa ti bwe tuba tulowooza ku ggulu okusinziira ku kusomera ku nasomera Naluzaali mu kigo kye Naluzaali e Masaka sikakasa nti Kagabo oyinza okuyingira eggulu ebyaddala sinze Mukama Katonda newankubadde nze Peter sinze Saint Peter ayina ebisumuluzo by'eggulu bw'ali kuggulira ndi mwewuunya kubanga omusajja omuli wenka okutuuka ku ddaala alyo ne mu ggulu talinaayo kifo. So tokomye kwonoona bulamu bwo bwa ku nsi naye buno obulamu obw'olubeerera nabwo obuttidde ddala nkusaba weekube mu mutima. E Masaka eyo tuyinayo omugga gwa Nabajuzi osobola okugenda ku Nabajuzi n'onaaba ng'okutta ebbombo ng'olina n'ekintu ekirala ky'okutte n'ofuna ebbaafu ya bbulu abasamize baŋŋamba bambululira mu bbaafu ya bbulu n'ogula ebbaafu ya bbulu ne weeyambulula gwe kennyini masaŋŋanzira ate oyiwamu kakkala ka yero n'obeerawo nga oba afuna akajjole gyasa aka pineapple bw'okayiwamu mazzi gafuuka yero weeyambululire ddala kale eyo mu wagenze kubanga ekyaddala tolina future tolina present tolina everlasting life. Buli teeka ly'eddiini ly'okkirizaamu nga twaha ogimenye mu buli nkola y'abantu ba bulijjo obayiyeeyo abantu tobamenye wabula obayiyeeyo tokomye kweyonoona naye naawe tolina future. Mbajjukizaako nti puroguramu eno eyitibwa Olunattawambwa. Kakati Kagabo Olunattawambwa lwamuzibye ennyindo takyawunyiriza. Olunattawambwa ye puroguramu eno gitandise ntandikidde ku mwami Kagabo oyo Kagabo w'Erwengo ow'ekitiibwa abadde MP w'NUP nga ye agambye sayiningi alindirira bulindirizi mpapula tayingira nga bakyogoobe sayiningi ye baagiyingiza dda. Bigambo nno byakwekaza ebyaddala tojja kutuuka ne bw'onaatuuka bw'otaaweebwe gwa kusiimuula ojja kuweebwa gwa kuteeka toilet paper eyo ate nga naawe kennyini newankubadde nga bwenkugeza ofaanana political toilet paper naye ekyaddala ozibye ennyindo. Olunattawambwa lumuziba nnyindo ye puroguramu eno omuweereza waayo yongera okubajjukiza tukuliko puroguramu Kiguddewa eweerezebwa ow'ekitiibwa Katongole Rashidi yeze Ssaalongo Kanka Kapita ngenda kusigala mbaweereza puroguramu z'okunoonyereza ez'enjawulo eri buli wiiki ejja kubeerawo omulundi gumu zino za buli kaseera kuba nze mbadde nsinga okukakata mu buweereza bwa wano puroguramu z'endala nammwe mweyunire ojja tukubira ku ssimu 702-845-59 kwe tusinga okukolera okukyaza mu puroguramu Kiguddewa. Eno puroguramu eyitibwa Olunattawambwa bwentyo bwe ngikomekkereza mbajjukizaako senga mukooki akolera ku 0750 20
600 ye mukyalo omujjanjabi akulira abakyala banne abajjanjabya enkola ey'ekinnansi ajja kubayamba ku mulundi guno mbasiibudde n'abalaba mu programu olunatawambwa endala.